mwami gundi teriyo kyabugaga mu nsi kisinga bulamu. Okimanyi ate wali tekiriyo. Mukyala munnange egumira byonna naye mujjamu embeera ey'okukuba. nange sikiwagira ekyo. Bwe mujjamu embeera ey'okukuba oba ey'okutulugunya omuntu nti kuba anyiize nnyo ayagala kuggyawo bulamu bwo akwegezaamu kutta, simanya ebintu ng'ebyo. Nze nkutta tombuulira muviire. Kuba wakyogeredde aba yakikoze dda. Aba n'okukikola takiinaamu ki. Osimattuse ekiso ogusooka n'oguma, ogwokubiri era ekiso n'oguma, akutuza era n'oguma, ebirimu okufa toguma genda. Naye omutabaamu kukuba kutta kukola bintuntu ng'ebyo, nsonga ya bwavu tekunobya. Omusajja yakwanye tonoba. Egyo giba miyaga giyitawo buyisi ne gikola ki? Ne gigenda. Wamma tulaba abakazi tebakyanoba. Akatimbu nga nze fulanga bbange yakwanye nga nnoba. Nze yeerunga. Sosobola nawera mutunuulira ngamba oyo. Muyaga buyazi. Gujja genda. So bakyala bannange mbakubiriza amayinza abakyala mbaagala nnyo. Temukowa kwerunga. Gwe weerunge nze n'engombe egamba nti wooma okole ki? Osirike. Wooma, labika bulungi, ba n'empisa. Yagala omwami wo n'okusinga ekintu ekirala. Ak'empisa ako kubawo nnyo. Wooma, labika bulungi, beera n'empisa. Ako kubako nnyo olemerako. Beera musajja atayagala mukazi alina mpisa. Teri musajja atayagala mukazi alabika bulungi. Teri musajja atayagala muyisanga baby. Ne waba n'envi ne waba mukadde atya. Gwe mulage nti gwe kisooka mu bulamu bwange. Abakyala abasinga ensobi ze mukola baba wasa mwesuulawo. Olw'okuba yakusanga okola kutumwa, tokyatusiiga, tokyeyonja, toleega bbeere kuba osiiba waka, obunya bubi. Omwami wo n'atuuka okukomawo ewaka ng'olina akapale k'omwana ku mutwe naye nga lwaki? Naye mmanyi abasajja gye bayita ebintu bye, mmanyi abakazi abaana nga beetega. Wangi? Abaana nga beetega. Nze nina abawala bemmanyi ng'akeera ku makya n'ava ewaka talina mulimu mu ttawuni n'atambula nakkirira yeekolako ng'ogamba alina ofiisi gy'agendamu. Ku mukutu kwe tuli Tronaz Media gwe mukutu kosanidde okubeera nga weekuumira gwe wenna ali eyo osubscribinga osharinga ate n'okomentinga owulina ekintu ne kisobola okuba nga kitambula bulungi kisobole kubanga kintu kitambula. Programu yeeyo gimanyi bulungi nnyo ebiwobe mu nsi y'omukwano kwe tutambulira. Abantu bakaaba nnyo mukwano. Amanya nga bulijjo Tronaz nga ndine omugenyi waffe omulungi ennyo Kaalaala. So bagamba Kaalaala Senga Flower. Oli otya? Bulungi. Gyendi. Buzako nange nsanyusa okulaba munnange. Buzako omulaba wa Tronaz Media. Bannange abatulaba nsanyuse nnyo nange okubaako wamu nammwe leero. Amannya gange nze Senga Flower. So kumpita ku TikTok Senga Flower Bridal Hub. Nga nsangibwa Kasubi ku bitaala. Pangisa engoye ez'abagole, abaami n'abakyala, gomesi, party dresses n'ebirala, suuti. Ate nga ndisenga mu by'omu kisenge ebyo.
olina ensonga yonna ekusumbuwa oba oli mukyala oba oli mwami. Kagamba ebyo mu kisenge obitegeera nnyo. Nnyo. Oli mukyala mufumbo? Skin care products, body care products, bedroom products. Ebintu ng'ebyo. Okay. Yes. So tofiireeyo nga Ssenga Flower wendi. Oli mukyala mufumbo? Kibuuzo kinenemu ekyo takolako. Okay. Tusimbudde. Senga gwagambe tuveeyo. Tusooke tuveeyo. Tusimbudde nga ni ne Ssenga Flower awo nno tujja kubanga tutambula mpola mpola. Yatubuulire kiki ekimutuusa n'okumugamba ebyo tusooke tubiveewo. Ebiwobe mu nsi y'omukwano ye program kwe tuli simbula embalaasi. Olwatuuka nze sirina buzibu ndi bulungi era ng'ensi y'omukwano we mugimanyi. Oba olina okuba mugumu ku sayidi zonna. Oba oli mukyala oba oli mwami. Togenda sangayo nsi ya mukwano ng'eri bweti kale oba olugendo lw'omukwano nga luli direct weeruti nga temuliimu makoona. Era gwe oba ng'omanyi nti oli wa mutima munafu, ng'omanyi nti ojja sobola kusangako ku bikko busozi makoona, sooka okole ki olindemu oyingire ekintu ky'otegeera obulungi. Kubanga tewali mukwano gugenda kutambula nga guli perfect. 100 ku kinnaakyo. 100 ku 100 buli kaseera. Mubaamu ebisoomooza yadde ng'ate gunyuma. Omukwano gunyuma. Gunyuma gutandika. Naye we gukula. Naye nga osobola okugezaako gukuuma n'ogulera bulungi ng'omwana. N'ogulera bulungi ne gutakutama. Kisoboka. Singa omuntu ekyakikola atya. Olabi baffe Tronas Media babeera babuuza akantu ako. Ensobi weeva okusinga. Emisingi bagitandika bubi. Ky'ekintu ekisinga okuleeta obuzibu mu nsi y'omukwano. Ate ng'abantu bakibuusa amaaso. Tufube nnyo nga bwe tusobola bw'oba ozimba ennyumba eno kati tukigeraageranye n'enju. Tekirina we kikugasiza kutandika bubi nju ng'ogizimbye na musenyu mutali seminti awera, okubirire wansi, waggulu oginyirize nnyo. Ennyumba ne bw'enaaba nnungi etya nga buli ayitawo agyegomba. Nga wansi omusingi si mulungi, si munywevu era terina buwangazi. Ssaawa yonna egenda kukola ki? Kuyiika. Ekyo abantu kye batamanyi. Era abalabi abanguwa okujajinga n'okwogera ebyamangu ng'ate tebasoose kola research. Agenda agamba ye ennyumba eyo oba omukazi oyo n'agaalirira ennyumba eyo n'eyiika ku bulungi bwebaddeko. Oba omusajja oyo naye nga tamanyi ennyumba bagitandika batya. Twewale nnyo okutandika obubi omusingi gw'ekintu kino eky'omukwano. Senga omuntu yanditandisa ate ekintu kyo okulaba nti musingi mugumu. Kati olaba. Kankugambeko ebintu ebimu ku bitandika obubi omusingi ogwo gw'omukwano. Ekisooka abantu bayingira obufumbo nga tebeetegedde. Tebeetegedde. Ne bamala gayingira ki? Yagamba nti nze njagala mukwano. Anti nze njagala mukwano. Ndabye Ssenga mwagala. Kangende noono. Naye totegeddeeko Ssenga kituufu omwagadde. Akulabikidde bulungi yakwagala. Oba gambye akwagala. Kiwe nnyo obudde ogezeeko kitegeera akwagala lwaki.
kubanga kino ekintu kibuusa amaaso naye tewabangawo omuntu agamba nti nkwagadde bwagazi siina kyenkoze eki sinkwagalako wateekwa kubaawo ngenda ba sikwagaddeko ssente kuba si buli omu nti agenda kujja nga akwagaddeko byanfuna naye at least yajja kugamba nkwagaddeko olw'enneeyisaayo olulenzi olugogofu nkwagaddeko height nkwagaddeko njogera oba nkwagaddeko maaso kitegeera fuba nnyo manye omwagalwawo ki kye kuba muba bangi lwaki Flower yakulonda bonjagalako obuwanvu wendimpe wala ng'onkyawa anti kyova nkubuuza fuba nnyo kubanga buli agenda okwagala agenda baana ensonga lwaki akwagala era na buli muntu gwe tulaba abawangalidde nnyo mu bufumbo abasinga balina ensonga lwaki kubanga asogamba nandiviiridde n'omusajja mpisa bubi naye taata mulungi alira abaana be abaagala afaayo n'agumira ku ekyo oba omwami ono yadde akola yadde mwenzi naye anfaako ng'omukyala we kati fuba nnyo manye omuntu kiki kyasinga okwagalako nze bw'onjagalako empisa kubanga Flower nemanyi ndi mukyala wa mpisa bw'ojja nga nkimanyi njagaddeko mpisa zange nina okufuba nnyo nkikuume okuuma empisa ezo nsigale nga nkyazaagala abakakati noguno omulembe mpisa nga omuntu azikuuma omwaka gumu 2-3 abantu abamu mwe mubaleetera okukyuka ffe bennyini si buli muntu nti yali mubi oba yajja n'ebigendererwa oba muyaaye nti oba abadde abikkirira abamu bajja nga balungi era nga baddala nga tebafeekinga naye mmwe abantu be basanze ne mutaba ekyo kye bandibadde basuubira kusanga yes so waliwo omuyimbi ono bamuyitaani Vincent Segawa yayimba akayimba akagamba nti yali muwulize gwe wamwonoona omuntu omujoga naye akola ki era ako ke walondayo nedda kirungi musajja munammwe yakola ki yakayimba osobola omuntu asobola okuba omulungi naye ate omuntu yenna asobola okukoowa okusinziira ku ggwe by'oba omukoze teri muntu agenda aba mulungi buli kaseera nga ggwe newoba mubi agenda sigala muki mulungi mwewale nnyo okukola ebintu ebikyusa bannammwe emitima omuntu bw'akwagala musasule na kumwagala teri kya bugagga kisinga kwagala oba okwagalibwa nga weyagala munno nga wali nga gunyuma mwakatandika guma ogunyweze mpaka okukola ogunyweze oba omanyi Flower yanjagalako buntu bulamu lwaki tobukuuma ogenda kufuna empisa embi nze nsigale nga nkwagala bannange byebyo senga Sofa byakatubuulirako nti bannammwe bennyini mwe muboonoona omuntu akwagala naye nodda mu kwoza ate simanyi biki nodda mu kucakala wali okomawo 4 ate okomawo 7 omulimu oba gwakyukamu nedda era omuntu nga musobola kyova nze ngamba nnyo abantu mu nsi y'omukwano eno mufube nnyo okuba nga mwogerezeganya nti buli we munaaba nga mwogerezeganya we wanaabawo ekikyuseemu munne agenda kugamba omanyi mukwano nti nedda mbadde nga nkimanyi okomawo 4 nti sisobodde olw'ensonga ngenzeeko wano oba nnamu ekinkute ne wooba omulimba naye gezaako kola eki communication yes naye gw'ogambye kasita nze musajja lwaki mugamba naddayo wenaakola ki ennaku zino n'abakazi bagamba kasita ndi mukyala yampa sempeta kweri toyogera ku mpeta giveeko mpeta gyesonyiwe
kubanga banna abantu bogerera empeta onkugambye kakati sikakuba nti oli musajja n'abakazi nnaku zino munaye bakikozesa nti kati ate nze mugulira zayambala kati alina kyaŋŋamba anti kasitolekawo eŋŋombo twamanyagana dda kasitolekawo ekyo ekintu kasita ye taata gundi oba kasita ye gundi newenkola kino tewali buzibu si kirungi omunno kale nka oba wakazaala bebi oba omwagala nnyo abamubugoye bweru biki kati bwakula n'atandika okwavula ogenda mumusuula weyongera bweyongeza ate oba olina kwongera kumwagala mulabirira laba omukuumi otya n'omukwano tulina okugutambuza bannaaye ensi y'omukwano obe mu nsi y'omukwano oba ebitabo bitambula naye munnange mwagale bannammwe nga bwe mwatandika naye kisoboka naawe mwagala kuva lwe mwatandika mpaka leero mwagala okuva lwe twatandika mpaka leero nogaa munnange omuntu wange nkola ki mu mukwano oba olina obutakoowa kuvumbula sooka omutumireko aba nkutumiddeko mukwano naye lwakitondeka batumireko bulungi olinga atumira nze tumutumireko otumiddeko akitegedde omwami wange kajjambo ssebo awo no tokiraba sya wamani awo ng'ogira saidi eno jagira ka mobile money wali nze njakikumamu paka kuwulira bubi kakati munnange abantu abaana balenzi balina obuzibu bungi n'abakyala balina obuzibu bungi abakyala bakaaba abasajja nabo bakaaba weewaawo ogambye nti ebintu mwemba mwabitandikanga olw'okuba nti oba abantu bagwa mu kintu kye batategeera kyekireese obuzibu naye ndowooza omulembe guno gukyuse nnyo olw'okuba nti waliwo ebintu bingi kisooka akantu ke bakozesa ennaku zino mwenkanonkano omukazi alinga musajja mbu omusajja n'abasajja abamu balinga abakazi kituufu naye anti kati olaba omusajja gwe bagenda okugamba nti olinga omukazi yoyo omwami atatuukiriza buvunaanyizibwa bwe buvunaanyizibwa omuntu bw'olaba ddi nti ddala ddala omuntu atuukiriza obuvunaanyizibwa bannaaye abakazi kati omwana mulenzi akwata school fees n'aziweereza omukazi azitwale ku ssomero ng'abaana ye abagamba nti omusajja tasasula school fees taata wamu yabavaako awo abaana ne bamanya nti taata talina buvunaanyizibwa gye tuli n'obwabeera nga omukyala yazadde nga omwami ali wala n'aweereza ssente ne basasula bills abeewaabwe n'abagamba nti nafuna mukwano gwange eyampola ssente zatujja mu ddwaliro kwegamba n'abaana abalenzi nabo balina obuzibu obw'amaanyi obw'obutasiimibwa n'abakyala abo gye bali kikula bwe kityo abakyala gw'obagamba ki ab'ekikula bwe kityo obagamba ki abakyala mukikomyeyo mbanga mukikola naye nga wekiviira ewana eno mulimu abaami abasinga simanyi lwaki temwagala abakyala bamwe bakole simanyi oba mmwe ensi mugiraba mutya lwaki batwagala mukyala wakole abo abaami muba temwagala bakyala bammwe bakole mu kuwaliriza okungi oba mmwe mu kukigiragira
okumaliriza omukyala ng'atandise okukola. Bw'atandika okukola olaze kale kiryoke ate omanya nti kale atandise okufunayo 2 oba 5 n'onyiiga. Naye nga bw'afuna 5 ezo wabaawo ekyetaago nga kya mutwalo akyayinza okukwata naye 3 n'akola ki? N'aziteekako. Simanyi lwaki nammwe abaami temusiima. Esente y'ekikyala. Esente y'ekikazi. Nedda omuntu aba ng'omukyala akola naye nga takuwa ku ssente ze omanyi yalina bigendererwa bye birala. Omwokyayo. Gw'omwokyayo. Omwokyayo. Nze omwami wange we ndaba nga tutambulira ku layini yeegi. Emu. Omwokyayo. Bye tukola simala gamwokya naye sigenda banga ntambula ndabe engatto nnungi enyumira omwami wange ya mitwalo 2 ndeke gigula. Ndabe nga omwami wange agenda kugula mmotoka abulako miliyoni 10 nziina ndeke kukola ki? Zimuwa. Ndabe nga school fees w'abaana atuuse omwana engatto zaabadde zakoze ki asasudde school fees nze kinene ekiriwo ndeke kukola ki? Kukikola. So tubikola abamu naye abaami mmwe mumalamu abakyala ki? Amaanyi. Nti ate oluusi wolaba mbikola ne ttaamu ejja ne school fees oyagala okole ki? Ozisasule. Nzisasule. Ate oba olina ssente. Ate nina kumbe mba sikikoze nti nina wabula olw'omukwano n'okwagala nkulage nti tuli bumu. Muli muntu omu. Tuli muntu omu tusobola okubikwasaganya mpola. Kakati omwenkanonkano guno ogubadde oyogerako omwami atatuukiriza buvunaanyizibwa bwo kkiriza bagenda kujooga bagenda kunyooma bagenda kuyisa si bulungi n'okwenderako nga kw'otadde okwenderako. Mukama sirimba kati omukyala tomuwa okuwa si kwe kwata mbu byonna by'olina obimpi naye ne bw'oba mwavu otya mulimu abakyala nga tebafaayo nnyo ku byanfuna bya muntu biyimiridde bitya naye ng'ayagala omuntu ategeera. Nze nsobola okwagala omuntu omwavu nga gw'omwokyayo. No si kyentegeeza nti siri mukyala oyo anoonya omusajja nga mugagga omugagga tekirina ekikugasiza bba na mugagga nga temugenda kukwatagana oba tegeeragana. Funa omuntu oba mwavu oba mugagga naye ng'olaba mujja sobola okukola ki? Okutegeeragana. Nze babuyita obuki? Ku bisaanizo ebiŋŋaanisa omuntu ekyobwavu tekiriimu. Wabaawo omuntu nga mwavu naye ng'ategeera nga bw'anaakola omutwalo agenda kumanya nti ono Flower mukazi wange kanseevingeko zino tukozeseko zino Flower muweeko zino. Ate owankafunye kubanga nobw'omwokyayo eky'ettaano yalowooza addamu n'akitereka olugira ng'akuwaayo ekyebiri nga gamba waayi ate kuzize nyini. Okitegeera nti omukwano si ssente. Kituufu ssente ensonga nnyo era abaana b'obulenzi bassebo mukole. Guno omulembe omuntu atalina ssente ali ku kizibu oba ateekoleramu kikumi kye wakufa. Tukole tuyita mu kusomozebwa kungi abaami n'abakyala naye tulemezeemu. Ebirungi byakutuyitako buyisi. Bigenda bayitako. Kubanga namwe mukimanyi abakyala tuli babbeeyi tweteekamu etogenda veeri. Mwana gwe wanje sirika na busirisi naye nga mbadde nkugamba nti bonna amanya nti bambi leero tayina naye luli we yayina yakola ki? Yateekamu. Kitegeeza nange ebunakya nga toyina nkyayinza okukwata kange n'enkuwa. Oba okitegeera? Mba nkitegeera naye wabaawo omuntu sirina buli lunaku nga lwayina tomanya lwatayina era tokola ki? Tomanya ye nga yafuuka ngombo. Sirina. Kati mukazi wo bw'ayenda aba akoze ensobi. Mwavu wakufa. No, obwo tebuba bwavu. Nagambye omuntu omwavu ye muntu ne mugenda tukale tugeze n'agula ekipa y'amazzi eno n'asaba egiraasi
ne muganywa nti akatono k'aba alina muba musobola okukakola ki kasheyalinga naawe gwali nayo oba okitegeera nti kitegeeza singa abadde ayina yandimpadde ekisingakaawo senga angi abaana abalenzi baddukidde nnyo mu babayita basuga bashuga mami sorry kabi kikolabaawo bannange abaana ab'obulenzi basusse okwegomba basusse obutayagala kukola buli bw'otayagala kukola ate ekintu ekyo kiri ku sayidi zonna abalenzi badduse mu bashuga mami abawala badduse mu bashuga daddy naye ng'ekyo kyonna kiva ku kwegomba nnyo ate nga toyagala kukola ki kola nze omanyi kanneewereko example nze flower njagala ebirungi era sikoowa kusaba mukama katonda sikoowa saba bajjajja bange banyongere bampe naye ate era nange situula nkola nze sinyoma mulimu kyova olaba ogenda kunsanga mu kibira nga ntema eddagala nga nsima eddagala noonyeko ku tiktok yange mujja biraba Senga Flower Bridal Shop nze onsanga mu kibira nga nsima eddagala nga tokkiriza nti yenze enkumbi nsika emirandira nonsanga nga ntema nkandula nemmala nendyefumbira nze kennyini nendi paakinga nendikola ebyo byonna byennakola ate nonsanga nga ndi mu mukolo nkola makeup nonsanga nyambaza mugole so omu nonsanga nga nkola bizigo nti seeganya ntuuyo ekitegeera tinjagala ebirungi naye ate manyi obikola ki obikolerera kibasenga mu mazi abavuka abato kubanga mu bookyayo naye bali abatabookyayo tebabalaba nedda nze kyenkubiriza abantu bakole okugenda mu bashuga mami oba bashuga daddy obudde omumale nga muyiiya mukole kubeera shuga daddy sigenda kuva wano Flower ku myaka gye nnina njagala omusajja wa myaka 7 naye abe mugumu nti mwagala naye agenda bba kimanyi bumanya nti onanziba alina kyayagala so tekigenda kuwangaalawo bbanga kulira abaana bawoza njagala ow'emyaka 8 nga abulayo ebbanga ttono nedda bakola ki naye nabo nga bagezi nga bagezi nabo abakadde kati ennaku zino eŋŋombe eriwo nti mutubaza tukola ki tubabaza buli omu kati tusobola bano ng'omanyi oli kubega Flower naye ng'akola ki naye ali mukubega kati yensi etambula buli omu ali mbega ku munne embega wa munne bw'olimu oli eyowooza wa 8 kumbe ebintu byonna biteeka dda mu baalo oyo ogenda giraba oti nga tewali kiriwo ebyenfuna bireesobuzi baana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi baganda bange ne bannyinange mbakubiriza mukole kamukamu gwe muganda ate mwekuumire ku baagalwa bammwe temuwankawanka nnyo kubanga abalungi tebaggwaayo ogenda kunjagalako Flower Smile obenga wakanjagalako Smile wajja ow'amaaso amalungi abenga akayitawo wajja ow'akabina onaatuusa awo nze ngamba wandigumidde oyo omuntu okuba kituufu ensi y'omukwano si nnyangu nnyo naye ate gw'osobola ogifuula ennyangu omukwano osobola ogufuula ekyo ky'oyagala Senga Flower kiki ky'oyinza okugamba nti omwana omulenzi bw'oba ofunye munno n'okola bw'oti na bw'oti musobola okukuuma omukwano gwammwe webale nnyo ekibuuzo ekyo nze kusinziira ku byendabye ne byempulira kubanga nze
abantu bangi abantuukirira abansinga obuto n'abansinga obukulu naye ntunulamu nga ebizibu byabwe era nkubiriza omukyala ali eyandaba oba omwami guma kubanga ebizibu ebitusumbuwa mu mukwano bifaanagana ebiseera ebisinga ekifaanana ekisumbuwa ew'omugagga kyekisumbuwa n'ew'ono owa wansi kyekisumbuwa n'owa wansi mukyala munange kano ko nkagamba ggwe bw'oba ng'omanyi gy'oli bawa akwagala akulabirira n'ekyo ekitono kye muyina naye ng'asobola okutetenkanya ne mubaawo ng'olaba na muntu muyiiya ayina ku future omanyi omuntu ayina future ekitegeeza nti ayina famire nga goba biki olaba ku byalowooza byayogera nti kale wenfuna ssente weziti nja kukola oba kino ng'olaba omuntu aplaningiramu ne famire ye atetenkanya ng'olaba famire yagezaako ebewamu tuula ofumbe newe wajjawo challenge ki kakkana otuule ofumbe oba muyaga ki oguze tuula babiwulira mpozi kyokka kye nnyinza okugamba nti watuuka kweno embeera bw'eti toguma etya dduka genda toyimirira mbeera ki mwami gundi teriyo kyabugagga mu nsi kisinga bulamu ate wali tekiriyo mukyala munange gumira byonna naye mujjamu embeera ey'okukuba nange sikiwagira ekyo bwe mujjamu embeera ey'okukuba oba ey'okutulugunya omuntu nti kuba anyiize nnyo ayagala kuggyawo bulamu bwo akwegezaamu kutta simanya ebintu ng'ebyo nze nkutta tombuulira muviire kuba wakyogeredde aba yakikoze dda aba n'okukikola takiinaamu ki osimattusa ekiso ogusooka n'oguma ogwokubiri era ekiso n'oguma akutuza era n'oguma ebirimu okufa toguma genda naye omutabaamu kukuba kutta kukola bintuntu ng'ebyo nsonga ya bwavu tekunobya omusajja yakwanye tonoba egyo giba miyaga giyitawo buyisi negikola ki egigenda ngwamma tulaba abakazi tebakyanoba akatimbu nga nze fulanga bbanga yakwanye nga nnoba nze yeerunga sosobola nawera wangi maama eŋŋamba oyo muyaga buyazi sawa yonna gujja genda so bakyala bannange mbakubiriza amayinza abakyala mbaagala nnyo temukowa kwerunga gwe weerunge nze neŋŋombe egamba nti wooma okole ki osirike wooma labika bulungi ba n'empisa yagala omwami wo n'okusinga ekintu ekirala ak'empisa ako kubawo nnyawo wooma labika bulungi beera n'empisa ako kubako nnyawo lemerako beera musajja atayagala mukazi ayina mpisa teri musajja atayagala mukazi alabika bulungi teri musajja atayagala muyisanga bebi newaba n'envi newaba mukadde atya gwe mulage nti gwekisooka mu bulamu bwange abakyala abasinga ensobi zemukola babawasa mwesuulawo olw'okuba yakusanga okola kutumwa tokyatusiiga ate oba yatuuka tokyeyonja toleega bbeere kuba osiiba waka owunya bubi omwami wo n'atuuka okukomawo ewaka ng'olina akapale k'omwana ku mutwe naye nga lwaki naye mmanyi abasajja gye bayita ebintu bye mmanyi abakazi abaana nga beetega wangi abaana nga beetega nze nina abawala bemmanyi ng'akeera ku makya n'ava ewaka talina mulimu mu ttawuni n'atambula neyeekolako ng'ogamba alina ofiisi gy'agendamu nakkirira n'ayambuka nakkirira oba n'agenda ku dduuka lya mukwano gwe n'atuula so abaami baffe bano bambi tubanenya naye nabo kituufu emmeme zaabwe nazo tezituula tebeewummuza naye n'ebibakema bingi
so baddiya mugezeeko emmeme zaabwe tezituula emmeme zaabwe tezituula ziwankawanka naye mugezeeko kagamba bajja obupale ku mitwe mujje obupale ku mitwe temukoowa kutereeza bisenge byammwe bannaye olw'okubanga wazaala ne weereka ffa omusajja nadda ng'oli ku mwana wange ggwe nze gwe naayi n'owaana omwana muwe obudde bwe naye ddadi w'omwana waakomawo abaana oba kisoboka babuze ku ddadi bamale olya bagende mu kisenge kyabwe obudde obusigadde obuweeki obuwa omwami musuuliridde nnyo abaami omukwano ne muguzza ku baana kale bisinga babikwata banaye mubikwate mwemufuula ensi y'omukwano okubaamu ebiwoobe naye nga n'amasanyu mwegali munyumise omukwano abalenzi katobadde kubasajja obulenzi ate mmwe tokuba sigenda kuba ate nabo mbaagala nnyo naye kanga wootabaagala simanyi bw'obeerawo gwe leka n'okuleka simanyi bw'oyinza okudda nga tebaliiwo mbaagala nnyo nze nadde nina ekiteeso baddira abalenzi basoke babateekeko bokka n'abawala basoke babeereko bokka nako 2 totumeza mbalabe wabula ekyo kyatondebwa tekigenda kukyuka abalenzi tubeetaaga nabo abawala batwetaaga so abaana b'obulenzi bambi mbasaba nga ndi muwombeefu mukendeeze ku maddu abaana b'obulenzi kale munyambe muyambe bamaama bammwe muyambe bazadde bammwe muyambe bakyala bammwe mukendeeze ku maddu mwekyo n'otegeeza emmeeme etatereera kati ekwagaza mukamulirwana mwatandise n'obyewaaniramu mbu nze nnina emmeeme etatereera simanya biki no mugumireeko ku bantu bammwe si buli kirungi ky'ogenda olaba nti kikyo si buli kikuyita ku maaso nti kigenda ba kikyo gwe kkiriza nti kino kirungi kino naye si kyange tunulya fulaawo ogambe yabadde asibye akaviiri kamunyumidde bwe kiba kisoboka mbuuza anti fulaawa akakaviiri bakayitaani ddayo okasibise mukazi wo afaanane nga fulaawa gwe wandyegombye omukwane nga tomanyi fulaawa alina omuntu we oba talina abantu ennaku zino abasajja bakambwe ennyo ku bakazi baabwe abantu bafa tozanyira ku mukamusajja lumbe mbeera mbagamba abavubuka ti omukazi gwogezaako kuzanyira ku muka omusajja kufa gw'amanyi nti okyayagala obulamu bwo kendeeza ku mmeeme ye etatereera ekwegombya buli kiramu ku sayidi zonna omusajja oba omukazi nammwe abakazi mukendeeze akajanja mukendeeze obwo oba mubuyite bwenzi bw'oba omanyi omwami oyo alina mukyala we weewummuzeeko mbu balina ekibuuzo temwetega abasajja babannammwe mu bugenderevu bw'oba nga akwanye nga totegedde sijja kukunenya kuba batukwana bukwanya abaami baneeru naye ate oba okitegedde nti omusajja ono yankwana naye alinayo gundi mukyala we tomanyira mukyala oyo kuba tomanyi fuba olaba ng'omwewala mubewala tomumanyiira kubanga abakazi nabo bakambwe nnyo ennaku zino ku basajja baabwe bayita mu bintu bye mutamanyi ajja kukola ekikyamu ofe nga tokyerabidde nti babuuza nti omusajja w'omu n'omusanga mbiwulire eyo mukwano omusajja w'omu gye bali owuwo muliko bwomu nadda magambe weerunga omukyala nze mbaddiramu kino weerunge okole ki osirike weerunge ba n'empisa bamuyonja olabika bulungi ogenda ba ku musajja wo bwogu bagambe n'ekyokuyombayomba
byebyo nti ekigenderamu kukuba n'empisa. Omuntu alina empisa tagenda kugenda yombese musajja we. Nze Flower siyomba. Yesiimye maama. Omwami wange anyiziza muyombese sisobola. Ngenda mukwata tugende mu kisenge mutuuza okubuliri nfukamire wansi mugambe mukwano kino weekiti saakyagadde we banyize nnyo nja kukaabamu awo tubimalirize anneetondere kiggwa nsuubize. Nina obuzibu bwenfunye. Kiki? Ogambe otuuke mu kisenge okole ki? No, omwami we yakunyizizza. Mulinde bulungi akomewo ku mulimu mukuliseeyo. Yes. Mutereyo amazzi anaabe. Very good. Mulye emmere mugende mu buliri. Okitegeera. Mutuuke ku buliri atuule bulungi. Ofukamire wansi. Maama nnyabo. Omugambe kakati omanyi mukwano weekiti ne bwekiti. Omugambe naye siri musanyufu ndi munyivu biki ogezeeko omutegeeza ekyo kyokola ki kyoyitamu kyowulira ku mutima. Bw'aba omuntu wo ng'ategeera agenda kutegeera era tagenda kiddamu. Omwami wo ng'omusobeza olina akaseera koyinza omugamba nti daddi nsonyiwa munnaye nakoze ensobi. Yes. Oba olina omwetondera naye bwe mba bwe mugamba ebyange nga ampuliriza mulimu n'abasajja abakyamu nga tagambwako. Nze ndi musajja. Oba okyamutuuza munne mwami nsaba onsonyiwe weekiti naye mbadde njagala nkugambe wakoze kino naye saakoze ki saakyagale ng'ani gw'obigamba gwambulira ekyokukola. Watandika ddi? Kati awo gwalalula munno. Okitegeera olugira nti mukazi wange ansanga ku mulimu n'ayomberayo biki yakuyitanga mu kisenge mwogere bulungi wamulaga togambwako. Oli wa mutawaana. Mukazi waana atabuka nga ayombera mu ddiiro tokola ki tomunenya. Gwe musajja ewaka kasita oteekawo ebyo nze musajja ennyumba yange oba ogikoye gifulume abayagala ogiyingira bangi naye oza bonna bagenda kugumira egyo emize egyo. Ekisinga kunnyumira oluwulira nti muka gundi yagenze n'ogezaako okubira oli ng'agamba ononzijukiranga ng'oyo amaze genda nvaako n'agamba nti kankubire kale gundi maama kati bonna bakukyaye kati n'obeera nga tobitegeera. Ate gundi ayinza n'okujja kubanga Flower yagenze gundi najja era najja mu bwangu n'atakalubiriza naye tomanyi bigendererwa bya gundi biri biki. Ekyokulaba ne gundi oyo yazze n'amaddu amangi obwangu obw'ekitalo naye tamanyi kyayingidde. Akiguddemu bugwi kuba yagala lumyani oli gwe yawulidde nti agenze amugambe amukakase nti wali waliwo amukakase nti nze wendi nazze. Twewa obudde tomala gatomera kintu tomala gazaala olw'okuba oyagala lumya mujjawo tomala gafumbirwa mu muntu olw'okuba oyagala lumya mukazi eyanobye kwoyo omuntu mugenda ssanganya ebizibu bye mubadde temusuubira. Omuntu senga Flower bayogedde ku mpeta ng'asooka ogireke. Omuntu yandibadde ddi lwalowooza nti guuni mukyala wange nsaana omumukuba empeta oba omwami wange asaana ntwale mu kereziya oba mu kyaki oba mu muzikiti wonna kyandibadde ki kituukawo ddi banga ki? Ekisooka mu byonna nagambyeko ku ky'omusingi omubi. Omwami ali eyo oba omukyala fuba nnyo ekintu kino mba nga mukitandike bulungi nti gezaako okumanya omusajja ono ankwana kituufu anjagala era ayagala twewase naye ali biki. Buli walaba ng'omuntu ng'akuvuga kituufu bagamba yagala munno vvaako ebyo towuliriza biri ebyaki ebyabali ebyayita naye temubuusa nnyo ebintu byonna temubibuusa maaso. Wabaawo ebintu ng'olina obimanya nga birina kye bigenda okukuyambako. Ekitegeera bw'olaba ng'olina omusajja
bw'olaba ng'olina omusajja ogezaako mubuuza munnange weddira ki? Ayo tusooke tuveeyo. Nga oye yategedde dda. Munnange obaana oyinayo bameka? Abaana biveeko naawe. Nze njagala ggwe. Munnange oyinayo omukyala bannaye Flower oyagala nze oyagala okitegeera omubuuza oyagala omumanyeeko ko naye akulaga tayagala kukola ki? Ewammwe nno yewa gwe linda olirabayo. Maama ne taata gye bali nandiyagadde obalabako. Kuba kati bali b'oyagala. Bali b'oyagala oba oyagala nze. Kitegeera bw'olaba ng'omuntu tayagala ogende omutegeere muleke kuba toli mutegeera ogenda kalubirizibwa nnyo mu bulamu ng'omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi. Omuntu olaba nga mukyali ku ntandikwa nga yeebuzaabuza. Naye okimanyi Flower nti mu mbeera y'omukwano ogutambula oguliwo kati batono nnyo ababuuza ebintu ebyo kati. Obwangu buli wala bwasukka dda ne mu 10 bwayitamu. Nze n'omukyala gwe naadde njogerako naye jjo ku Saturday ku mulimu awo ne mugamba naye mami okimanyi edda omusajja we yakwananga ng'asooka kubuuza yeggwani weddira ki erinnya lye ery'ekika nga ayagala akole ki alimanyi. Kati mugakweka. Kati omanyi omusajja kyasooka okubuuza okola mulimu ki? Ononjo kyayo. Okola mulimu ki? Ononjo kyayo. Kyekibuuzo ekisooka okolerawa? Muba n'omuntu nga tamanyi linnyayo lyakubiri eryani nga tamanyi na myaka gyo wabula ng'akimanyi okolera wali. Anti nammwe bakubuuza mbuuza Flower olina emyaka emeka? Owaayi ogenda ku myaka kuli kati ogenda kuyimirira? Byatabuka. Oyagala nze oba oyagala myaka? Bw'obuuza n'ogamba nti munnange obeera wa? Onoobimanya. Kati n'omala omubuuza we yeddira ki? Ayagala gw'oba osooka kukola ki? Kati byonna ebintu bizibu. Abantu abo gwe nga ggwe olaba kiki ekisaana okukolebwa ebintu tuddeyo wali okukaaba okususse mu mukwano kukakkanemu. Ekisaana okukolebwa okukaaba okwo okususse kukakkane. Ekisooka kyekyo kyentaddeko ennyesira kugezaako kutegeera munno mwetegeere. Omanye nti Flower asinga kwagala kino. Mmanye nti nno gundi asinga kwagala kino. Ojja kugezaako okutwala okumanya nti banga oyo tayagala saati kwambala saati etali ngolole era kimukyankalanya. Nja kugezaako nkikuume ndabe nga olugoye lwo luba luki? Lugolole. Naawe ojja manya nti Flower mu bintu byasinga oba nabyayina ebbuba. Sijja kukola kintu kyonna kigenda kukola ki? Alabayo. Ojja gendeyo okwane kuba ekyo tetusobola bbagaana. Kitegeera. Naye nze bw'oba ng'ozzeeyo okwanye tondaze tebinkwatako. Naye ekikulu okumulaga. Ekikulu kundaga. Okolera wano eno era onoonyezaayo afumba caayi afumbira awo gwe ŋŋenda okulaba era gw'okwanye. Ate nange mukyala wo nzije ku dduuka lyo nswalirewo nga bagamba oli gundi atambuza caayi. Nammwe abasajja abayisaamu nnyo abakyala bammwe amaaso bwe mutyo nammwe musukka. Nedda leero nedda nange mbiganye. Okitegeera ekyo kale kituufu okwana obadde oyagala kukwanako. Genda okwaneko ewalala. Lwaki okwana omukozi w'omunju? Lwaki okwana atunda caayi we mukolera oba akuwa emmere? Oba sisitawo mulamu wo. Mba abakozi b'omu nnyumba mmwe bennyini mmwe mubeeweera abasajja. Banaye kituufu mulimu n'abakyala abakolamu nnyo obugayaavu mu nsonga ezo naye n'abaami musussizza emmeeme ennafu. Bannange tugezaako tufune ku bawala nga wakiri tebasikiriza nnyo ate naye nenyongeramu okwefaako empisa n'enkola nenfa ku lulenzi naye era ng'olulenzi lwagala abawala abo be mubajja mu byalo nga mulowooza nti bali byabwe ewiiki ezo
n'omwaka sabbuuni bannabawala mulekerawo okwetega abasajja baffe ffe tuloga mulimba mukangakanga tuli bakanda ku basajja baffe babaviireko ddala mukole emirimu egiba gibaleese tubaagala nnyo tubawa ekitiibwa ekinene mmwe mutulerera ku baana mutubeererawo mwebale naye bambi muve ku mirimu egiba gyabaleeta mufune abalala naye muve ku basajja b'abannammwe omukazi ajja kukola ekikyamu kyolifa teweerabidde omuntu yenna ng'anyiizi asobola okukola kyonna kiki ky'oyinza okukola omukyala akwagalidde omusajja naddala nga mukwano gwo ky'owulira nti ekyo ky'omwagaliza n'ogamba kyeyali ayiroonya kakati olaba mulimu abantu abamu nga ffe tetulwana nga ffe sooka oleke nabadde ntambulako jjawo ku TikTok nensanga vidiyo emu egamba nti weewalanga nnyo okkaabya omuntu amaziga mu bugenderevu ogenda kunkaabya ezziga eri anti si yamukwana ogenda kunkaabya ezziga eri limu okaabe obulamu bwo bwonna oba okaaba amaziga g'otamanyi muwenda ate nga siina kyenkukoze neŋŋamba baakakoledde nze mu bulamu si buli muntu gw'ogenda osanga nti yeerwanira entalo ze oliwo abamulwanira ogenda sanga omuntu omutunuulira ogamba ono naye kyova nze ŋŋamba abantu buli muntu muwe ekitiibwa mu ngeri ye ekyo nsonga nkulu muwe ekitiibwa mu ngeri ye kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 44 76 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso kubanga omutagenda kuddawo yeeyogereko yeewaane nze kino na kino no ogenda kunkola ekintu nkulabe olage nti oli wa kitalo era nsirike ngende naye nga waliwo abakulwanira entalo tetugendayo nnyeeyo naye tutitiisatiisiza ne musukka nammwe weewalanga nnyo okulumya omuntu mu bugenderevu wakwanya omukazi ozze omulaze nti nakwanya omwana abandi wuuyo n'ebbeere terinagwa naye nga gwe wasuula neki nalino n'eryange mukama ondage nti oli wa kitalo era biki siganye kwana naye kwana eri lwaki atondaga kyoganze buli ankwana nkugamba muleeta ne mukkuba mumanyi mmwe abasajja abatukwana nga babasinga naye tubagumye ntugamba agenda nina gundi wange senga fulani olunaku osobola kufuna abasajja abasukka mu 2 5 abakukwana naye n'obagoba n'ogamba mbunange ndeka nina mwana w'abendi kati obuzibu we buli jjukira nze senga fulawa kennyini nze mama birungo nze kennyini nze byogo olaba nnonga balala olwate nze olaba mpa balala byogo olwo nze n'abakyenkana ki kitegeeza nti ate baba bangi nnyo abajja lwakuba nti nze ng'omuntu manyi kyenjagala osabanga nnyo Mukama n'akuwa omukyala amanyi kyayagala ne bw'aba tamanyi kyayagala agenda kukumenya ng'alinga nseenene buli waalabye ettaala
aba yakagwa ku lino line lyaka n'agenda ku liri naye omuntu amanyi kyayagala ajja kugumira waali kati nze ne wonkwana nga weeyita kifulaawa simala gatende walirwa kuba kyoyagala okimanyi era nze wenjagala njagala tibwoyagala oyagala njagala naye ate wenkoowa era nkola ki oba okooyi nkoowa so abakyala abali eyo nammwe mweteekemu ekyo ekintu abatukwana bangi abatulimbalimba bangi abatuwa n'abatusuubiza eggulu n'ensi naye manya kyoyagala ate wenywereze ku mwami wo nammwe abaami lekeraawo okunyooma okujoga abakyala bammwe kuba mwakwanye oba kuba mwafunyemu kasente n'abakyala ababeera nga bafunyemu kasente nga bali mu maka nga olwokuba nti omusajja kati kasente kamuweddeko nammwe mukomyawo okubajooga nabo bagambeko kubanga abakyala nga abadde n'omukyala we nga sente zibaddewo ne zikendeera amanya kyoyogerako kituufu abakyala mukomye okujooga abaami olw'okuba mufunyemu kasente mukirekeraawo naye era abaami ebiseera ebisinga mwe muleetera abakyala okukyuka nti wona ndaba nga natandise okgenda ku mulimu nfuna omutwalo olunaku ng'otandika okufuna entondo ng'olaba bwennyanguye ogende nga toteza tukudde biki naye nga bitukudde naye nga just ofunye eki ntondo abaami mukyeyigirize munda mu mmwe nti kya bulijjo omukazi okukola ate omuntu okubaamu n'akasente aba tafuuse kizibu aba akyali oli lwakuba abamu mwessaamu endowooza embi nti ate munaye tewatandika okukola okyafugika naye nga ndowoozayo abakyala abakikola ne mutandika okukola ne mukyuka mukikomye si kirungi abakyala batandika okukola ne bafune ne amampaati ne bafuna bakiyita batya nga abasajja kubanga olaba nti kati oli ku kkubo n'ofuna ono oli olw'okuba yakugambyeko n'ogamba kati nze sikyafugika nabo beefuge mwefuge mumanyi kye mwagenda okukola mulondeewo kimu singa tunaatera okuwunzika puroguramu yaffe eno ebwobe mu nsi y'omukwano tweyanzege okubeera nga ozze ku n'obuulirako bano naye nga tonava wano sooka obuulira abaana abawala okoma kubagamba kwerunga okoma kubagamba nti balabike bulungi babe n'empisa babe bayonjo batya boolyawo bwe baneerunga ne babeera n'empisa obufumbo bunaawangaala waliwo n'abatana bakubeera nga bali bafumbo naye nga beeyagala boyfriend and girlfriend naye nga beeyagala n'ennaku bbiri oli takyasobola kuwulizaganya munne ekitali kituufu kubanga era tukimanyi nti mu ntandikwa eyo bwemwava abantu abakola ki abasobola okutandika okubeera wamu naye bw'anaabeera n'ono n'abeera n'ono n'abeera n'olina ng'embeera tewali kikwata omusingo ogwo gutanywedde kati gunyweze neyanza ekibuuzo ekyo kakati abaana abawala kantandikire ku mmwe mulina we mukolera ensobi ate nga mmwe temulaba nti nsobi ate ojja ne mujja gye ndi ne mugamba senga simanyi lwaki obufumbo buganye buli musajja sifumbirwa ajja ngaayagala kumpasa yeebuzaabuza takola ki takomawo abaana ab'obuwala ebiseera ebisinga si buli musajja agenda okujja okuwasa nti agenda kujja direct agambe munaye Fiona nkwagadde njagala kuwasa nedda abantu abasinga babaddeko abafumbo basoose ne batambulako mu mbeera nga si just ba mukwano mwekyo mwe muva obufumbo oba enkwatagana esingako awo kati ntugeze ozze gye ndi onkwana naye okuva we natudde wano essimu ekola ki evuga bwenjagasi teri nti oba bizinensi ono aba naakamumaliza mugalindako ssaawa 8 ono n'addamu gwe nga nkwana ogenda kufuna ki kugamba kanzije kitegeeza ogenda mumanya oba ndi birala ku byobadde okola ki osuubira nti yadde muli mu mukwano nga
mukyali mu courtship temunnaba kugenda mu bufumbo naye mukikwate bulungi. Ebuntu obwo bw'olaga mwami omuntu oyo gw'oli naye gw'olaba nga boyfriend kumbe yaba agenda okufuuka ki omwami obulaba nga obutono naye bwe bumutta omutima ne yeegoba n'omulala n'ajja olw'okuba oli teyakugamba byamuddusa n'ono naye bw'ajja era by'okola naye n'akola ki n'agenda n'omulala. So omuntu yenna mu ngeri mw'ajjidde muwe ekitiibwa kye, weeyise bulungi, mu kweyisaako okwo obulungi kwe kugenda okugira ekiddako. Nammwe abaami mwekwate bulungi, muyise bulungi abantu. Ninako omuntu omu aŋŋambye lwaleero luneena aŋŋambye Ssenga olaba simanyi lwaki buli mwana gwengezaako tutambule ffenna tuba tukwatagana bulungi naye bwe mugambako ku ky'obufumbo ng'akola ki ng'adduka. N'agamba alabika baamuloga naye mu byenjogeddemu naye kuba abadde wa booda nkozeseza booda mangu mangu mu byenjogeddeko naye ebitono bimaze okulaba lwaki badduka era nimmanya nti tebaakola ki tebaamuloga kuba yabadde ayagala muwe eddagala erireeta abaki omukyala amuwase kubanga nabyo mbikola. Naye si buli muntu kyova nze omuntu nga sinnakuwa ddagala nsooka kwagala njogereko nnyo naawe nkutegeere ntegeere obunafu we buli oba obuzibu bwo we buli. Si buli omu nti mujjanjabisa na ddagala. Abamu baba beetaaga just kwogerako naye n'omubuulira ensobi ye weeri ne yeetereeza. Kati era oli ali ku bwangu atayagala kuyiga omugamba asigenda kuwa ddagala lya kino kola bw'oti ye ng'akola kiyekyanga adduka. Nze njagala ddagala abakazi tebajja buli gwe njagala naye n'amazima galina okubaawo geetaagisa. Nze omuntu oli mugambye sooka otereeze kino olaba oba era abakazi bagenda kukola ki kudduka. Bw'olaba okikoze ne badduka neera awo ng'olyoka ojja nkuwaaki nga nkuwa eddagala. So abaana ab'obulenzi nammwe mweyise bulungi nga mukwana bannammwe oba nga muli ba boyfriend ba bannammwe kubanga mweyo enkwatagana mwe muva obufumbo. Kati togenda kubanga okyankwano tandika okwekola obusolosolo omala oŋŋamba oyagala kumpasa nzikirize ngenda kubamu obufaananyi olaba obwekoze kati wano nga tonnantwala waka olwo bw'ontwala ewaka ogenda kunkola biki. So tukendeeze ku malala sayidi zonna. Amalala nsonga nkulu. Ate bannange owedda twogera ku ky'empeta nga tukireka awo. Mulekerawo okwanguyira empeta. Nammwe abaami mulekerawo okwanguyira okujjanjula abakazi. Kirungi nnyo mwanjule bakyala bamwe mukyale mubawase. Nedda bagenda kuntegeera. Abakyala mulekeraawo okupeeka abasajja emikolo egy'okumukumu. Abakyala temumala gakkiriza musajja kujja wammwe nga tonnategeera kika kya musajja kyoyo okuswala tugenda kweswaza nnyo ng'okoze emikolo eneewaka. Omukazi naye ng'oluusi tebwali bwenzi nti wali mwenzi naye wayingira ekintu ky'otakoze ky'otategedde. Sooka otegeere bulungi ekintu Katonda ekintu kye yakutegekera nti kijja kuba kiba. Tegeera bulungi ekintu kiri kitya. Omwami wange mutegedde bulungi, mukyala wange mutegedde bulungi, mukole omukolo. Kitegeera. Nga wayiseewo ebbanga ki? Tebiriiko bbanga naye gezaako ku bbanga eryo ettono lye mubadde mwenna. Mwaka? Oba mwaka oba myaka ebiri. Myezi 6. Nze sigenda kuwa kiseera nti myezi weegiti oba myaka bwegiti. Naye mu bbanga lyonna lye mubadde n'omuntu oyo nga tonnakkiriza mukole emikolo ku sayidi zonna. Sooka otegeere omuntu ono. Tojja mutegeera yenna naye gezaako mutegeera nti Fulawa bw'anyiiga akola ki? Ajjayo jjambiya ayasa ebintu byonna mu nnyumba. Ayasa ebintu mu nju yeerumika.
mutegeereko munyizeeko muno mu bugenderevu ng'oyagala kulabako ku sayidi y'entu endala. Omukwano gwange yakuba omukazi oluyi yakamala naye ndoza nnaku 2 abantu baneiba ne bajja waayo omukyala ati biki timubadde na buzibu namugamba omukozi eki nti n'agamba oli n'agamba nedda yagadde kulaba engeri gyayinza okweyisaamu ng'anyiize nnyo ajja kufumba kale nsonyiwa naye yakisussa bannaye nedda byonna mubikole naye temugezeseza kukuba teri musajja yeweebuula yemalamu kitiibwa okuba nga muntu akuba oyo aba takyali musajja abeera kiki bannaye toddawo ne weewaana nti oli musajja wa kitalo oli wa kiwago oli w'amaanyi abeera kiki ng'okuba omukazi oba toli musajja abeera kiki oba kiki simanyi senga abaana baweeyo akantu nga tunaatera okuva wano bannaye mugezeeko okwetegeera nga temunasussa nnyo kiki kintu ate mweyagale balenga obulamu bunyuma nga mweyagala abakyala mwagale nnyo abaami bammwe n'abaami mwagale nnyo bakyala bammwe abaagala okwerunga omukyala tolekaawo mwami wo olw'okubanga ayenze nedda ekyo sibakookira ama walaba ayenze nnyo ate ng'asusse ng'akulaga awo kigendeko ku leva endala kiba kyetagisa kutuula mutuule yes naye kyembadde ngamba ntolekaawo mwami wo olw'okuba ng'omuwadde emmere sowaani ejjudde n'alyako kitundu n'alyako ejjiiko 3 n'akuta nze mbadde nteesa sooka oyogereko naye olabe obuzibu bwe buliwa bw'oba olaba wagundi wakanyanyayo ntayagala byamubuuza mukolere surprise jangu ewasenga Flower kubuulira ekyokukola nkugamba alyako kati nti ye tukole wetu ne wetu ti agenda girya agimalewo akugambe nyongera agambe nyongera jangu tugenda muwa eddagala ayongereko ku maanyi ge avugire ddala olugendo alutuuse Kabaale ate ayagala oyitawo mbwagendako e Rwanda abo agendako Rwanda oba balala naye gwe omanyi ebintu bino nga mwenna munyumirwa nga mwenna mwogerezeganya bitambula okitegeera gamba ye wano ekyereza ddoozi gye muwadde mala kansooke endekeraawo omwana tanzita so tolekaawo mwami wo oba muntu wo olw'okubanga alaga yaamu jangu wasenga Flower nsangibwa we Kasubi ku bitaala opposite n'amafuta ga Rubies ku kalina ensookera ddala ku kkubo erigenda e Kawaala wensangibwa naawe omwana ow'obulenzi tolekaawo mukyala wo olw'okubanga era munnange bw'afumba emmere ekyalo kyonna kirina okumanya nti nga yasiridde nti roundabout y'oku bypass oba oyina oba asiriza bitya oba emmere yandibaddemu supu amala naye testi omanyi wayoddeko emmere ng'erabika bulungi nga ne supu mwali n'omunnyo mweguli naye nga tetegeerekeka nga nawe weebuuza oba kyekigulamu kirabika nze atalina testi jangu onnyinyonnyole njogere naawe ngenda kunnyonnyola tulabe kye tukolera mukyala wo tuyina muwoomya naawe omwami ng'omanyi mukyala wange mwagala nnyo naye nina emmeeme etatereera mba mpulira njagala nkwana oba nfuneyo akantu ate womala okafuna ne wejjusa n'ogamba lwaki saasigadde ku mukyala wange jangu nkuwe muwoomya omutwalire mukyala wo buli we muba mugenda okwegatta ajja kukateekayo gwe wennyini ojja tuuka owulire nga tokyalina gy'oyagala kukola ki kugenda ng'emmeeme eyo eri wamu weeroze teweeroze naye wali oliddeko ekyemisana n'okuta nga twagala na kulya kyaggulo ng'owulira oli mumativu kirungi nnyo okuba omumativu
Yes, kati omwami ng'oyagala obe mumativu eri mukyala wo nga naye owulira akyalina kabulamu katonotono oba kanene katya, jangu ewasenga Flower ngenda kuyamba nkuwe package y'omukyala ogitwale naawe nkuwe eyiyo mutambuze ensi y'omukwano nga temuli biwoobe. Nga bino ebiwoobe biweddemu. Nga bino ebiwoobe biweddemu biri Flower. Gasubi ku bitaala bwe muba munsanga. Banange. Ndowooza tuyinza butasukka wano naye omulabe wa Tronaz Media okitegedde genda ewasenga Flower wali ku bitaala e Kasubi ojja kuba ofuna buli ky'osinga okwetaaga. Ekyo ekinaakutambuza. N'oba oyagala bakwanjula enkeera nga bakufunye eggulu. Yes, oyina omwagalwa yeebuzaabuza. Oyagala mussa wano mu layini gy'omwagalamu. Jangu byonna tugenda byogerako tulabe ekyokukola. Amagu watumidde alabye. Bana tetuyinza kusukka wano. Oyina gw'otumirako. Enamba y'essimu. Siyinza kwerabira ejjibawa kubanga ngenda kukulunga ate male ne ku mukolo gwo nzaaba agenda okukola ki? Okwambaza. Kyova olaba byonna mbikola lumu. Kwegamba otunulire bano abasenga abatunuulira obubyo gamba oyo senga oyo alabika yatunuulira obubyo ayagala kuleetera omwana onoobo. Era obbaawo kyova olaba nti mu by'omu kisenge mbikolako bulungi, ebya sikini mbikolako bulungi, ate n'ebyokwambaza oli mugole nabyo nenkwambaza ku mukolo gwo nembaawo nenkuteekateeka nenkuteeka n'oyingira obufumbo ng'oli oti. So enamba yange eri 0756 32 87 39. Juddemu. 0756 32 87 39. Nyambaza abagole, nkola make-up, nkola ku ddagala byonna ebyo bizigo n'ebirala. Zasenga Flower ntumiddeko ku mwenna bakastomers bange abanjagala ennyo, bazadde bange, abagasenga Flower mwenna, baganda bange mwenna mbagala nnyo, naawe omwami we baleko ndabirira. Awo kusembyayo nti kabadde kagenderere kakodyo. Yakimanyi yasooka era yasembayo. Mubeere bulungi. Mweraba.